He's alive. He's safe. Mom is alive. Ekyabadde mu Heroes of Democracy Gala muganda wange mu kibuga New York kyabadde kikambwe mu America. Barbie kw'ossa ne Bobi Wine muganda wange babadde batuddeko ko wamu naye nga oluboozi munnangate nga lukutte akati. Waaw, munnangate abawagizi ba Bobi Wine muganda wange ekyabadde mu comment section mu kano akatambi Barbie and Bobi Wine ijju ne ngamba oh my god. Minister Friedland already does. All of you should follow her heroic example. And don't sign touch on the that anointed. at Muteke ko bitima. He's alive. He's safe. Mom is alive. They're alive. I'm feeling good. Please join us in welcoming RDI's founder and chairman, Gary Kasparov. Muteke ko bitima sipa one. Just bitima. Daddy, we love you. We love you, Bobby. Good evening again. It's not easy to keep the stories of so many great presentations. I'll try. So, 7 minutes. Like nga zirenga nga like mu katambi kano bambi babadde wamu. Jukira nti no gwabadde mukolo munnanga ate Bobi Wine we yabadde nga afuna munnanga ate award. Spice Diana mukyala ayagala munnanga ate okweyagala. Ebiseera ebisinga nti no Spice Diana abeera happy era nga leero ku mulundi guno abaddeko ko mu kifo munnanga ate ekyenjawulo bambi nga mwana muwala ali mu kweyagala nga bw'anywa munnanga ate obw'okunywa bwe mpola mpola si byakupapa era nga boogezaako munnanga ate okulaba omuyimbi munnanga ate Spice. Wait. I was watching a comment, one woman saying, Spice, you're hipless. Darling, Vuga Range Rover. Listen, if you don't know, Nilandi Lodi, Obalandi Lodi, call it whatever. I have my own house, not one, not two, not three, darling. Spice Diana n'ebitambula yakakola munnanga ate kolabo kw'ossa ne mwana mulenzi muyite munnanga ate Questo Panda. Olunaku olwaleero Cindy asoose munnanga ate kuba waamuko kapera abawagizi be asoose bakubamu munnanga ate kapera kabadde katabbu nnyo munnanga ate ka drop kano. Can I see you tonight? See you tonight. Kwagala baby for life. It was everybody's Sunday It's definitely the king herself. Now this Sunday, the 19th of April, is going to be the Coco Sunday at Paradigm. And I'm inviting all of you, don't forget it. This Sunday the 19th, I'm going to be performing at the Coco Sunday at Paradigm. Yebe. Byoyagala okumanyanga kusindisa nnyo munnange ky'olina okola ku subscribinga ebisigadde byonna obiturekere kasita obeera ng'osubscribinze. Sindisa nnyo bw'atyo munnange ate bw'alabiseeko ko mu katambi ako. Waaw, abadde munnange ate happy, abadde smart nnyo wali wonna. So basindigetsi munnange ate kiri kitya eside eyo naye no bwe nti munnange ate bwe nkoze ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo ne update endala. Toweerabira okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.